Kale n'omuduumizi w'ekibinja ekyomunsozi Major General Dick olumu ategeeza nti si bakuva kati mu DR Congo gye bali mu kuyiga abayekera ba ADF. Bino byogedde Fort Portal ng'eggye lya UPDF likuza olunaku lwa Tarehe 6. Eggye lya UPDF litegeezezza nti si lyakuva mu DR Congo mu kiseera kino kuba bakyali ku mulimu ogw'okulwanyisa abayekera aba Allied Democratic Forces abeekukumyeyo. Bino byogeddwa omuduumizi w'ekibinja ekyomunsozi Major General Dick Olumu era nga yaduumira Operation Shujaa mu kuza olunaku lwa Tarehe 6. We are still there. I can't tell you how much more time we have and I can't tell you when we are leaving, but we are still in Congo. When the two governments still want us to be there to sort out those insecurities, we shall continue staying there. Agumiza nti baliko we batuuse mu kulwanyisa abayekera ba ADF era nti obudde bwonna baakulinnyibwa ku nfeete. It's a matter of time. Most of these ADF guys will come out or will be eliminated if they don't come out. Like they recently tried to come to Toroko. In Toroko, they crossed thinking we were asleep. We hit them, we killed those we killed. Major General Olumu agumiza abantu mu bitundu by'e Toro nga bwe bali abeetegefu okubakuuma. Fort Portal City, that the UPDF is there to give you all the protection you need. We work with the people. You could see us move with the mayor, Mayor Yonga Adieri. You could see us move with the divisional mayors, the police, the prisons. N'abajaasi okuva mu nkambi y'amagye Kasajjagirwa beegasse ku bannaabwe okwetoloola eggwanga okuza olunaku lwa Tarehe 6. Bano bayisizza ebivulo mu kibuga Masaka ng'akabonero ak'okulaga obumu n'abantu ba bulijjo. Avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu nkambi y'e Kasajjagirwa Kano Vincent Bagambaki ategeeza nga UPDF bwekoze omulimu omunene mu by'enkulaakulana y'ekibuga Masaka n'eggwanga lyonna olw'okuleeta emirembe. Kubanga watabeerawo mirembe tewayinza kubeerawo nkulaakulana. Tukuumye eddembe n'obutebenkevu. RDC w'e Masaka Teopista Senkungo asimye bannamasaka olw'okuwaayo buli kye basobola omuli emmere n'okutambuza amawulire ebyabasobozesa okutuuka ku kkula lino. Olwaleero tuli mu kukongola ebibala ebirungi ebyava mu kaweefube w'emyaka gy'ekinaana okutuuka 86. Ataakulira ekibinja ky'amagye e Mukono Matthew Kalema alabudde abajaasi ba UPDF abanaakwatibwa nga bakubye omuntu wa bulijjo essasi nti baakusibibwa. Okwogera bino abadde akulembeddemu abajaasi okuva mu bitundu eby'enjawulo e Mukono mu kuza olunaku lwa Tarehe 6. Buli lwobba omuntu n'obukuba essasi banookola kinga tebandabye ye Katonda aba yakulabye dda. Era be bantu bosanga bamukubyeko essasi wano limu nga abulidinze ngafu. Emikolo gibadde Nagalamange n'amyuka RDC w'e Mukono Henry Kitambula asabye bannayuganda okumanya nti ebyokwerinda bitandikira ku bo bennyini. Kubanga abantu balowooza olw'okubanga tulina amagye, olw'okubanga tulina poliisi, n'omubbi azze n'amenya ewuwe ng'akozesezza akajambiya agawulaba poliisi tetuyambye, amagye tegakoze eki, naye ggwe ng'omuntu okoze eki? Mu bitundu by'e Kawempe naye abajaasi bajaguza olunaku lwa Tarehe 6. Eno Kano Fred Mwesigye yakulembeddemu ebikujjuko n'ategeeza nti wadde eggwanga lirina abeenoonyeza ebyabwe bo nga UPDF bakukuuma obutebenkevu olw'emirembe gyongera okutojera mu ggwanga. Nga mirambo myerere mazzi kibira naye flyover ozozerako kati awo nze nganze ofisa wa UPDF mba nsanyuka okulaba nti obudde bwange tebwayinonekera bwerere tuganyuddwamu nga bannayuganda. Omukwanaganya w'amagye n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emirirwano Eric Musinguzi akubiriza abazadde okulondoola abaana baabwe be baakaza ku masomero. Batandise okusoma bazadde bannange abaana baffe mubafeeko, abaana baffe mubalabirire, babana ffe mumanye bakwatako. Waliwo ekitambule nakati ekyeraliikiriza.
amakungula n'okwongera omutindo kw'ebyo by'okola. Omwoleso gwakubeeramu emisomo egiyigiriza ate nga minyuvu ddala, abagenda okwolesa ate n'okukwatagana n'abakugu abali mu byamakolero okuyingira mutwalo gumu gwokka. Kyokka ate gw'ayagala okusoma ojja kusasula emitwalo 2 buli lunaku. Omwoleso gwa Vest Money guwagiddwa Embassy ya Netherlands mu Uganda, Ministry y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, Engineering Solutions, Champrisa International, Pepsi, NADS, Uganda Warehouse Receipt System Authority, Upfront Partners Limited, Raila Uganda, ne New Vision. Omwoleso gwa Vest Money gukomyewo. Oli mulimi, mulunzi oba oli muntu anyumirwa ebyobulimi, tusuwa omwoleso gw'ebyobulimi ogukyasinze okubeera omunene okuva nga 10 okutuuka nga 12 ogwokubiri 2023 okutandika sawa 2 ez'okumakya okutuuka 12 ez'ekawungeezi awo ku kisaawe Kololo wansi w'omulamwa ogugamba nti obulimi n'obulunzi nga bizinensi, okuteekateeka amakungula n'okwongera omutindo kw'ebyo by'okola. Omwoleso gwakubeeramu emisomo egiyigiriza ate nga minyuvu ddala, abagenda okwolesa ate n'okukwatagana n'abakugu abali mu byamakolero okuyingira mutwalo gumu gwokka. Kyokka ate gw'ayagala okusoma ojja kusasula emitwalo 2 buli lunaku. Omwoleso gwa Vest Money guwagiddwa Embassy ya Netherlands mu Uganda, Ministry y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, Engineering Solutions, Champrisa International, Pepsi, NADS, Uganda Warehouse Receipt System Authority, Upfront Partners Limited, Raila Uganda, ne New Vision. Omwoleso gwa Vest Money gukomyewo. Oli mulimi, mulunzi oba oli muntu anyumirwa ebyobulimi, tusuwa omwoleso gw'ebyobulimi ogukyasinze okubeera omunene okuva nga 10 okutuuka nga 12 ogwokubiri 2023 okutandika sawa 2 ez'okumakya okutuuka 12 ez'ekawungeezi awo ku kisaawe Kololo wansi w'omulamwa ogugamba nti obulimi n'obulunzi nga bizinensi, okuteekateeka amakungula n'okwongera omutindo kw'ebyo by'okola. Omwoleso gwakubeeramu emisomo egiyigiriza ate nga minyuvu ddala, abagenda okwolesa ate n'okukwatagana n'abakugu abali mu byamakolero okuyingira mutwalo gumu gwokka. Kyokka ate gw'ayagala okusoma ojja kusasula emitwalo 2 buli lunaku. Omwoleso gwa Vest Money guwagiddwa Embassy ya Netherlands mu Uganda, Ministry y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, Engineering Solutions, Champrisa International, Pepsi, NADS, Uganda Warehouse Receipt System Authority, Upfront Partners Limited, Raila Uganda, ne New Vision. Omwoleso gwa Vest Money gukomyewo. Oli mulimi, mulunzi oba oli muntu anyumirwa ebyobulimi, tusuwa omwoleso gw'ebyobulimi ogukyasinze okubeera omunene okuva nga 10 okutuuka nga 12. Webale kubeera naffe. Mawulire amalala, abayizi abayise ebigezo by'ekyomusanvu bakyajaganya olw'okuyita obulungi. Abasomesa n'abayizi ba Cradland Junior School esange Makindye mu Kirombe Zone 5 bakomye okwetolera ebyalo nga bajja kusobola okuwanguza okukola obulungi ebigezo bya P7 begattiddwa akabazadde n'abakulembeze b'ekitundu ne bakunganya kusomerera okujaguza obuwanguzi. Omutandisi w'essomero lino akiyungula Jejusoni alaze engeri gye bakozeemu. Nyuma kutwesiga nga bwe mwatwesiga naffe tusobodde okukola ekyo kisoboka. Twakoze first grades zaffe 30, abaana tubadde tulina abaana 50, abasigadde bonna ne bajjira mu second grade. Mukama mulungi, ekitiibwa kimuddire. Abazadde okubadde ne kansala Elias Nganda awadde abayizi ente olw'okuyita obulungi ebigezo n'asiima abasomesa olw'omulimu gwe bakoze. Nga bwe nasuubiza nga tuzze okubasabira nti bwe bakola obulungi ngenda kubawa ente, era ntuukiriza ngireese kuba bakoze bulungi, bafunye first grade za 3, second 26. Nkubiriza abazadde mubeere bagumiikiriza kubanga abaana bano gye bujja be bagenda okubeera amatabi gammwe. Abaana baffe abasembye okola obubi ennyo bafunye 16, tulina first grade na second grade. Abayizi balaze engeri gye bakozeemu. My name is Sel Coronat. My school is Padua Junior School. And I have got 7 aggregates. And I got 7 aggregates. I thank God that I got those aggregates, and I've been praying every day and night to get the 7 aggregates. I never thought that I was going to get 8 aggregates, but I thank God who enabled me to get 8 aggregates. My name is Najin Elizabeth Berinda. I got aggregates 8 because I revised so hard. Ebyo nga YouTube namukisa basoma 50 biwangulidde ebirabo ebyenjawulo okuva mu Cape Atlas Industries abakola empalisi gya reform nga bakikoze okuddiza bakasitoma baabwe. Akazanya ko kuwangula ebirabo katandika mu Desemba mwaka ogwedde ng'omuntu okeetamu abadde alina okugula omufaliso awo nabo bakupone n'okakisa n'okatwala abatundibwa emifaliso.
abamu ku bagula emifaliso ne beetamu kasente kati baweereddwa ebirabo okubadde emifaliso bed cover fridge amagali n'ebirala. Alison Mugondi kitunzi wa reform agambye nti bakikoze okuddiza ku bakasitoma baabwe. Kaakati twasazeewo guno omwaka okulaba nga tuddiza bakasitoma baffe ababadde naffe okumala emyaka 3 okuva kampani ya reform etandika, era olwaleero ebadde ddo yaffe esooka. Ate Sikanda Megan nannyini kampuni ya reform alambuludde ebbanga lye bamaze nga bakola emifaliso n'ensigo bakibasaze okuddiza bakasitoma. Ogwokubiri 2023 okutandika ssaawa 2 ez'okumakya. That you get the best mattress ever produced in Uganda. Josephine Namukasanga yawangudde pipi ya nnyo engeri yagiwanguddemu. Nagula emifaliso 3. Ejja royalty? Ejja royalty. Webale nnyo webalire ddala. Kati owangudde ki? Wangudde pikipiki. Bya ddala. Bya ddala. David Kibengo muwandiisi w'enkalakala ya minisitule y'ekikula ky'abantu y'abadde omugenyi omukulu n'asiima Royal Reform olw'okusala okuddiza kw'abagulako ebintu. Appreciate Mega Industries and Atlas Industries for investing in Uganda, for adding value to our products as a country. And a round of applause. Wa muyogoyoga abawanguzi ate ng'olusomo olusooka lutandise olwaleero okwetoola eggwanga bo abakulembeze mu ssaza ery'Emawogula batudde okutema empenda ku ngeri gye bayinza okusitula ebyenjigiriza ebyongedde okusereba mu kitundu kino. Abakulembeze Mawogula okusitukira mu kiddiya abayizi 518 okuga ebigezo by'akamalirizo omwaka oguwedde ate 223 ne batasobola okukola ebigezo bino olw'ensonga ez'enjawulo. Ebireewalizo omubaka w'e Mawogula Oleti Namugo kuyita olukiiko okukwirira n'asinkanidde abakulembeze ku mitini enjawulo okusobola ebayizi okutumbula ebyenjigiriza. Abakulembeze obunafu babutadde kwakulira amasomero n'abasomesa basuuse okwebulankanya ku mirimu kyokka n'abakulira abakozi essembabule basala okwefuula abakyesirikidde. Ekiresa amasomero ga private okweyongera amaanyi director ddala nakwenda kusomesa luzungu lwaki abaana bagudde tuluma ogende erigica kyatalina kyekisuga amasomero gaffe agaki aga gavumenti. Head teacher is the immediate supervisor ow'essomero. Neba head teachers tebali ku masomero n'abasomesa essomero erimu liyinza okubamu abakazi bokka ne bafuna embuto mu taamu yonna ne badda mu sick leave ne badda mu maternity leave. Bave kuyo gamba nti nno basomesa Luganda lwokka mpaka P4 batabule abaana abasomesa oluzungu basobole okukola ebigezo nga bategeera. Balumiriza n'obukiiko obuvunaanyizibwa mu kudduka y'amasomero okulemerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwago ng'obudde bamalira mu kukola alipoota ku busonga obunafu. Omuntu n'avuga okuva ewuwe ng'atambuza omutwalo n'ajja akuwabira nti teacher batongedde siringi 10 ku school fees. Bw'atuuka ku ssomero ng'agenze okusupervisinga ssomero akoma mu ofiisi. Olva okulembeze balambudde agamu ku masomero agasinza okukola bubi okuli Kibulala Primary School, Kabasanda Primary School n'amalala. Eno tusanze abayizi batono ddala bw'ogeragenda omuwendo gw'abayizi bebawumuza omwaka oguwedde. Abakulira amasomero tusanze babuziddwa lwaki abayizi baagwa ebigezo bewozezaako ng'embeera mwe bakolera bwetali nnungi. Bwe nayagga ababiri bangenzeeko omwaka omulamba mwali luddawo. Tulina abaana 6. Abaana 6 abasinga batuula wansi. Abaana 6 abasinga batuulamu ekyo ekizimbe ky'olaba eky'ebibaawo. Ku ssomero lya Kabasanda Primary School akulira essomero lino aboneekiriza abakulembeze ng'essomero lirimu abaana 8 wabula nga mpawo muyizi yenna asangiddwawo. Naye nasanga ne lipooti eva mu baluddewo nga bagamba yo Kabasanda baludde nga bakulenyinga ebizimbe naye nga tebakola ki. Namuga alabudde abakulu b'amasomero n'abasomesa nti bubakeeredde nti bakulonzalonza kuwandika bbaluwa ebagoba. Bwabanga mu constituency ndaba namukkiriza Mawogula County babansembuleko batwale balala. Then tetugenda kukkiriza abasomesa balundanga nti. Mu disitulikiti y'Iganga abayizi mu masomero ag'enjawulo okuli aga gavumenti n'ag'obwannannyini nabo tebajumbidde. Ku ssomero lya Iganga Municipal Council weetuukiddwa ng'abayizi bali ku palidi wabula ng'omuwendo mutono. Amyuka akulira essomero Proscovia amuwulira ategeeze nga balina abayizi 18 mu nkaaga mu basatu wabula nga batandise babadde 608 bokka. Ffe tuli kubasaba nti mutuweereza abaana abasomesa olwedde batandise okusomesa. Ku ssomero lya gavumenti ddala lya Kasokoso nalyo lirina omubiri gw'abayizi abangi batono ddala abasangiddwawo
akulira essomero David Sizomo ategeeza nga balina abayizi 1,335 bye batandise. Kibayinumbire kubeereza abaana naddala mu bibiina ebyabansi ekyolubereberye ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna. Abakulu b'amasomero amalala masomero ag'obwannannyini okuluma Lusambira bogende kumirira abaana batannaba kudda masomero. My message to those ones who are still there, who are still outside there, I just urge them to come back to school. It's normal when the school begins, others come later. N'abakulu b'amasomero Kamuli benyemidde olumendu gw'abayizi omutono abazeeyo olwaleero okusinziira ku Dabbanyi Kyabusa omukulu w'essomero lya Nabirumba Primary School abayizi mu bibiina ebyawansi babadde batono ddala. Mu kyomusanvu mulimu abaana 148. Kwayirako abaana ab'ekyomukaaga omuli ekinaana ebibiina ebindi bikaalimu abaana batonotono. Yelwayire John akulira essomero lya Kamuli Township ategeeza nti kisinga okutataganya abayizi bye byetaago. Kati wano wenfuira omulanga abazadde mukomyewo abaana ku ssomero bino ebyetaago tujja kubikolako mpolampola. Kale ntwala abaana basome ebyetaago bijja kukolebwako mpolampola ng'omukulu bw'agambye. Emiranga n'ebiwobe bibuutikidde eggwanga lya Take nkyaleero oluvannyuma lwa musi abadde addukira ku musinde gwa bitundu 7.5 kiyite magnitude okubayitamu natta abantu abasoba mu 1,410 be balumiziddwa ng'omuyiggo gw'abakaawo nawo gukyagenda mu maaso. Abantu asoba mu 170 olabira bino nga zembuyaga ezikaze engoye oluvannyuma lwa Mutenzaggulo bamusisa w'amaanyi okuyita mu bitundu by'obukiikakkono obw'obuvanjuba bw'eggwanga erya Butuluuki ku njegoyego z'ensalo ya Siriya. Abakugu mu kunoonyereza ku mbeera y'obudde n'ebyobugagga eby'omuttaka mu Amerika bategeeza nga Mutenzaggulo ono bw'abadde ow'amaanyi nga yesaawa omoggodde ebyalo byagoyeza kumpi n'ekibuga Gaziantep ng'ono yakyasinza okubeera ow'amaanyi mu byafaayo eby'eggwanga lya Butuluuki. Kyokka abakugu bagamba nti Mutenzaggulo ayise emirundi 2 ng'omulala agoyeza ebitundu ebiwerako mu disitulikiti y'e Eastern mu ssaza ly'e Karamamaras. Kyokka kikakasiddwa nga bafudde 10,000 ba mu ggwanga lya Butuluuki ate abalala 780 b'e Siriya. Era kitegerekese nga bannansi ba Butuluuki 5,385 we tujjidde ku mpewo nga banyiga biwundu so nga yo e Siriya abasoba mu 2,000 balenya. After the earthquake which occurred today, we received hundreds of casualties. The situation is too bad because a lot of people are still under the debris of the buildings. Really, we need urgent help for the areas, especially when we are talking about medical help. Abasinze okukosebwa be bali mu bitundu ebyatagulwatagulwa entalo mu bukiikaddyo bwa Siriya era nga basingayo banoonyi b'obubudamu. Ng'olabira bino nga gavumenti ku njuyi zombi zimaze okuyungula abakugu abakola ku bibambo n'ebigo bitalaze okunoonyereza mu gafunfugu okulaba obanga bakyaliyo abawagamidde wakati mu butiti ssaako n'olufu ebifuuse ekyonga. Muyonoonese mubaddemu era enguudo ensozi ezibumbulukuse ssaako ebifo eby'ebyafaayo okuli n'ekibadde kimazeewo emyaka egisoba mu 2,000. İkisi çocuk, 3 gün için yaşadı. Şu an deprem meydana geliyor. Iyo e Butuluuki waliwo munnamawulire abadde aweereza ebigenda mu maaso era nga naye mu ssaamu tutte entyagi. Nedeniyle etkilendi. Yanda bulunan bir binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım diğer tarafı da göstersin. Diğer tarafta da
want to spice up the good times? Tukuwadeko Nera on GoTV. Upgrade your subscription. Tuka 12 ez'ekawungezi awo ku kisaawe Kololo wansi w'omulamwa ogugamba nti obulimi n'obulunzi nga bizinesi okuteekateeka amakungula n'okwongera omutindo kw'ebyo by'okola. Omwoleso gwa kubeeramu emisomo egiyigiriza ate nga menyuvu ddala abagenda okwolesa ate n'okukwatagana n'abakugu abalimbi amakolero okuyingira mu mutwalo gumu gwokka kyokka ate gw'ayagala okusoma ojja kusasula emitwalo 2 buli lunaku. Omwoleso gwa Vest Money gwagiddwa Embassy ya Netherlands mu Uganda, Ministry y'Ebyobulimi, Obulunzi n'Obuvubi, Engineering Solutions, Champrisa International, Pepsi, NADS, Uganda Warehouse Receipt System Authority, Upfront Partners Limited, Raila Uganda, New Vision. Omwoleso gwa Vest Money gukomyewo oli mulimi mulunzi oba oli muntu anyumirwa ebyobulimi. Tusuwa omwoleso gw'ebyobulimi ogukyasinze okubeera omunene okuva nga 10 okutuuka nga 12 ogwokubiri 2023 okutandika sawa 2 ez'okumakya okutuuka 12 ez'ekawungezi awo ku kisaawe Kololo wansi w'omulamwa ogugamba nti obulimi n'obulunzi nga bizinesi okuteekateeka amakungula n'okwongera omutindo kw'ebyo by'okola. Omwoleso gwa kubeeramu emisomo egiyigiriza ate nga menyuvu ddala abagenda okwolesa ate n'okukwatagana n'abakugu abalimbi amakolero okuyingira mu mutwalo gumu gwokka kyokka ate gw'ayagala okusoma ojja kusasula emitwalo 2 buli lunaku. Omwoleso gwa Vest Money gwagiddwa Embassy ya Netherlands mu Uganda, Ministry y'Ebyobulimi, Obulunzi n'Obuvubi, Engineering Solutions, Champrisa International, Pepsi, NADS, Uganda Warehouse Receipt System Authority, Upfront Partners Limited, Raila Uganda, New Vision. Omwoleso gwa Vest Money gukomyewo oli mulimi mulunzi oba oli muntu anyumirwa ebyobulimi. Tusuwa omwoleso gw'ebyobulimi ogukyasinze okubeera omunene okuva nga 10 okutuuka nga 12 ogwokubiri 2023 okutandika sawa 2 ez'okumakya okutuuka 12 ez'ekawungezi awo ku kisaawe Kololo wansi w'omulamwa ogugamba nti obulimi n'obulunzi nga bizinesi okuteekateeka amakungula n'okwongera omutindo kw'ebyo by'okola. Omwoleso gwa kubeeramu emisomo egiyigiriza ate nga menyuvu ddala abagenda okwolesa ate n'okukwatagana n'abakugu abalimbi amakolero okuyingira mu mutwalo gumu gwokka kyokka ate gw'ayagala okusoma ojja kusasula emitwalo. To CID for investigation, and we are requiring her now that she has refused to give you the evidence. She will provide this evidence in court. I've already registered that matter at a personal level. A case of defamation has been opened. Wabula leero Pulezidenti w'okubaka Sarah Abirye azzeemu n'akikkaatiriza ng'ono kwasaba ebibiina ssente kwezo eziba ziyise mu kakiiko ka NCS okuva mu gavumenti. Babirye ategeezezza ng'omwaka oguwedde yaliko omumyuka we ku nsonga z'ebyekikugu Richard Muhumuza n'omuwandiisi w'ekibiina. Ekiseera ekyo Amina Mande bwe baakwata ensimbi obukadde 3 okuva ku bukadde 10 ezaali zivudde mu gavumenti okutwala ttiimu y'abasajja y'okubaka The Rock mu ggwanga lya South Africa okwetaba mpaka za Males International Netball Championship nga Mariam kyakubiri ne baziwa ogwero nti ye yali azisabye olw'okubasakira obulungi okuva mu gavumenti. Nagamba Dr. Ogwero ne mugamba nti essente ze South Africa ez'abazannyi tebaazifuna. Kapiteeni w'abazannyi omulongo Kato asobola okunjulira n'abazannyi abalala baagenda ku National Council ne bajulira nti kituufu ssente zino tebazifunanga. Njagala Dr. Ogwero abeerewo amazima jeyo minutes z'enkiiko zino zonna. Era bw'aba agamba nti ebya kickback ye South Africa ye milioni 3 tabimanyiiko. Olwaleero amawulire ngenda gawe ebbaluwa gye nawandikira Dr. Ogwero nga baagistampinga nako nga bagirecevinga. Wabula Muhumuza watuukiridwa ku nsonga eno yeeganya buli kimu ekyogerwa Sarah Abirye kityo. She's lying, total lie. Let her prove that. And again, I'm not a signatory to the account. She's the account. I'm not a signatory to the account. She's the one who received the money. Now she gave me money to do what? To give away herself, giving money, then to take it to Dr. Ogwero. Then why did she have to give it to me if she gave me the money? She's just working to tarnish the name of Doctor. Bino ebijjidde nga Pulezidenti w'ekibiina ky'okubaka Sarah Abirye kityo azze aguluma n'omuwandiisi w'akakiiko ka NCS Dr. Patrick Bernard Ogwero ku nsonga z'ebyensimbi. Olunaku olwaleero lwe lubadde olutuula lw'ekibiina ekigatta bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo ekya Uganda Sports Press Association bakiyite WUSPA olubeerawo buli Mande esooka mu mwezi omujja. Era olunaku olwaleero Shadil Musa yalondeddwa ku ngule y'omuzannyo yasinze
omwezi oguwedde ogwa January. Omukulu w'ebikonde by'ensimbi Shadir Musa Bwoji okutuuka okulonde bwa Super n'omusanyi w'omwezi ogwedde yamaze kulangwa mu disitulikiti y'Eggwanga obw'olusito bwa Super Middleweight ng'akubye Ivan Magumba ekikono tonsiiranga mu lawundi esooka. Mu lukiiko lwa bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo otudde ku Imperial Hotel mu Kampala, Shadir Musa Bwoji abadde avuganya ne kilaabu y'omuzannyo gwa pool ey'abakazi eya Mukono Women Pool Club. Omuvuzi wa ddigi mu mutendera gwa CC 155 wa Lidoma wamu ne ttiimu za cricket okuli eya Itanda, Kayekers ey'abasajja ne CP Trackers ey'abakazi. Shadir Musa awangudde n'obubonero 2-6 nga kilaabu ya Mukono Women Pool Club emalidde mu kyakubiri n'obubonero 2-5. Shadir Musa nti yayolesa obukugu obw'enjawulo nti engeri gye yawangulamu ate n'ebirungo ebyo ebyalimu ti kyangu nti gwe okujja okuwangula mu sekendi oba mu dakiika naye nti by'otaddemu ne byolesezza mu kaseera ako ate nti niwewateekamu nga tonnatuukaawo nti enteekateeka. Yusufu era yakwongera okusima bannabyamizannyo ab'enjawulo n'engulu okulira omuzannyo omuto alina ekyenjawulo wamu n'engulu yaabo abaana abanga bayambye ku bannaabwe okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo. Ate nga tugenzeko mpaka za FUFA Big League tiimu ya Kitala FC Rwano okulaba nga ekomawo mu liigi ya Super. Olunaku lw'eggulo yayanjudde omutendesi Samusimbwa n'abazannyi abalala bano. Musasi waffe abirina mu bujjuvu. Omukolo ogwanjula yaliko omutendesi wa URFC Samusimbwa Bamweyana eri abagizi ba kilaabu ya Kitala FC gwabadde maka ga kilaabu eno agakigaaya ekisangibwa ekikube. Simbwa yayanjuddwa n'abemyuka be okuli George William Lutalo ne Hamza Muwonge ng'omutendesi w'abakwasi ba ggoolo ng'omukolo ogwakoleddwa pulezidenti wa kilaabu eno Deo Kasozi. Oluvannyuma abazannyi abapya bana abeegase kilaabu eno okuli Paul Muchulez eyavudde Vipers SC, George Senkaaba eyavudde mu URFC ku bbanja, Godfrey Lwesibawa eyavudde mu Gaddafi ne Farouk Katongole nabo banjuddwa. Samusimbwa azze mu kifo kya Maka Twenamasiko akyali ku kuligula kilaabu eno lya myezi 2 olumwanjudde n'akangazza nga wagenda okuza Kitala FC mu liigi ya Super. Wonge nze nali coach we mu national team nga tutwala Eastern Central Kenya ne Uganda. So tabani wange naye nga Lutalo nkola naye kubanga nakola naye mu Leveni nakati nazo kola naye bwe tunaba tugenda mu Super Division tujja kwongerako n'abantu abalala. Abazannyi abana abanjuddwa bazenga Kitala FC akamula okuta Omutebi Patrick Kaddo okwegatta ku kilaabu ya Goma Hair FC eye Kenya. Kocha abayaka bayizire nabo bayizire kutuyamba ku improving dressing room ngere mwali mumanyire coach Mark akasuspendibwa aroho buzibu taito mu dressing room, so abakochi bana bayizire kutuyamba ku improving ekite. Oluvannyuma Kitala FC yazannye omupiira ogw'okwegezaamu ne Kagadi United FC nga Kitala yagwangudde ku goolo 3-1. Kitala FC yesoza ozannyo wa ttiimu 32 mu mpaka za Stanbic Uganda Cup ng'akubye Free Stars mu penalty goal 3 ku bwereere ng'ekulembera ekibiina kya FUFA Big League n'obubonero 3-1. Yo ttiimu y'abali wansi emyaka 17 eyanjuddwa yakwera wansi w'omutendesi Richard Makumbi. Mu mpaka za Stanbic Uganda Cup olunaku lwa KCCFC y'emu ku ttiimu ezosoze oluzannya oluddako emeze KJT ku goolo 3 ku bwereere eziteebeddwa Rogers Mato, Charles Lwanga wamu ne Waiswa. Tetunyooma ekikopo kino kizibu nnyo. Ekikopo kino buli muntu atrainingira geemu emu, temuli munafu atraining obulungi n'abala ebigendererwa byatera okuwangula emipiira gino kuba bannaffe be tuli nabo mu kibinja abamu baavuddemu. Ate okuvaako Haina Kaseke empaka za Onalebo Sebunya Cup zakomekerezeddwa. Omusasi waffe yabituleetedde. Okubaka wakati w'akatooke n'ekikwetu kwe kusooseewo nga Honorable Alan Sebunya anyuga mupiira mu ggoolo ekyamudde abawagizi. Lwagenze okuggwa nga Katooke wangudde Kikwetu ku ggoolo 15-9 ne bafuuka ba champiyoni b'empaka zino.
Mpira ogw'ebigere gwabadde wakati wa Katooke ne Kisoga nga Honorable Alan Mayanja ye yakulembeddemu abakungu okulambula ennyiri za ttiimu. Ekitundu ky'omuzannyo ekisooka kyaweddeko nga Katooke kikulembedde ku ggoolo emu ku bwereere wamula mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri Kisoga afunye ggoolo ey'ekyenkanye eddakiika 9 ne ziggwako nga buli ludda lubala ggoolo emu ku emu. Oluvannyuma bagenze mu kakodyo k'okusimulagana penalty okukakkana nga Katooke ewangudde penalty 5-4. Omukolo okukwasa abawanguzi ebirabo gwakoleddwa Honorable Alan Mayanja Ssebunya nga mu kubaka Kikwetu bafunye seeti y'omujoozi so nga champion Kisoga baweereddwa emidaali seeti y'omujoozi ne Kimimwa w'Embuzi. Mu mupiira ttiimu ennya ezatuuse ku semifinal zaaweddwa seeti y'omujoozi abakutte ekyokubiri Kisoga bafunye emidaali wamu ne Kimimwa w'Embuzi bachampion ab'Akatooke baweereddwa emidaali seeti y'omujoozi ne Sseddume w'Ente. Abavubuka abeewaayo benyigire mu mupiira abafubye okulaba nga bazimba ekitonde kyabwe ensonga lwaki omubaka tujja ne puroguramu. Kino kyekikopo ekisoose okutegekebwa ku mutendera gw'omuluka nga ttiimu 8 ze zavuganyizza mu mupiira. Agechudde museke by'emizannyo ekyo kyonnaku olwaleero akumata kumira mpeera musule bulungi mweraba. Weba lolia ne okutuwaga ebyemizannyo tugenda kusibulira wano Keri Mande munakyala ajja n'akabbinkano tosubwa akuleetedde bangi bagenda kuba babbinkana ku buvumu n'okwerekereza ebyayolesebwa abalwanyi mu kununula eggwanga oba bikyalabikira mu baliwo ensangi zino. Nze kuteesa jjulira munsi n'embepo mulungi tubaagaliza ekiseera ekirungi. Suna beni jasanda uli mwaka Jetwasokera wafunda namwe wachiraba Kati tusazeko makutano nansana Kumina unadongo kubiri Habana baboda wetuzivuga Mujetu wangule piki yuki boss Okuyingira chiwaya chivu mutwalo Kakari baserugana bakala bakona bebukona Batakana batakasa mwamba bekema mabina Mami ebirangati ya nabachale nkwakwa Eliane byobwale binene Nobutono bumunono Kumina unadongo kubiri Wetwasongo mwaka Ngatusimba kagere mundongo yebinyanya Jaja events ya kulembeda mu sound izo nezeka Osuna beni na basira tonesi miyane tuzibaka Pendongo netokota Ngadwa gitwa Mukine fome mutikizi Sima Automotive Sabula fermented drink Nimitegeke mwa Mugaga Promotions Excel Vocational Training Center Kalule Bombo yessomero eryewaayo okutendeka omwana wo ebyemikono omuli ebyokufumba okukanika emmotoka ebyokutunga ebyamasannyalaze Nazareth